byonna obisanga mu Kakalamu Times. Yugi. Abatuwuliriza n'abatugoberera ku Kakalamu Times Yugi babuuzaako na James Okwate yamutuwuliriza. Ndowooza mwetaaga okumanya amazima amatuufu agabaddeyo ku shya ya Rema Namakula ku lunaku lw'okutaano ku Africana. Ekituufu kyonna kyonna nga bwe kyabadde n'embeera bonna nga bwe yabadde, akatambi akatamuzibwa nga kaali ku Rema ngeri yeeyisizaamu eri bannamawulire. Ekituufu kyonna nga bwe kiri kye kino. We have to go. Thank you. Abadde amaliriza yawolokosa yokka agende Muleke. Okay. Yeah. Kati eno kyanjawulo kikyolayo mu show endala ginadde. We have to go. Thank you. Abadde amaliriza yawolokosa yokka agende Muleke. Okay. Yeah. No, let him be. Thank you. Please. Mutima mulungi. Bambi muleke. Atusiibule kale. Kale. Mwebale nnyo okutuwuliriza mbagala nnyo. Nawe tusiibule. Bambi mwebale nnyo kujja kunsatinga first of all. Mwebale kubeerawo. Mwebale kunsupportinga many of you munyambye at promoting era kitwala nti mukoze omulimu munene nnyo ku numbers zetubadde nazo wano. Bantu batudde ne banyumirwa. Mukoze omulimu gw'amaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yalabikidde mu katambi nga nkutte recorder abamu tebagimanyi nti ne recorder ibeerayo. Abasinga badde basinzenga kufokasinga nga ku kamera akuwala ati nkudira nga abasinga balabye recorder badde balowooza TV. Tebategedde recorder kyetegeeze bagita recorder mu radio. Abakola ku radio gye bakozesa okufuna amaloboozi. Nanaku lwakutaano dali ndi ku stage back stage eyo nakola interviews ez'enjawulo. Nengina nefuna interview ya mukyala amanyiddwa nga Rema Namakula. Kumaliza okukola interview ya Rema Namakula netwogera ku show twayogera bingi. Bwe twamaliriza nina mukwano gwange akola ku Bukedde eyo nangamba kagenda booking interview ya Amuza nga bwe malirize ya Rema. Kati wamalirize ya Rema ne gundi yali kulimba lwa Kiria nga shena atero okugwa. Rema akuba Kiria. Yes, akuba Kiria. Kati we yali amaliriza bwati then nze nesituka maize interview ya Rema ngenda kuyamuza tebali batudde distance mpanvu nnyo kwa Rema ne Amuza. So when nasituka bwenti ngenda be interview eri ngende nkola interview eri Rema nga naye avudde ku stage nakirira jabuze ku table kwaliko Rema Namakula kwaliko Faida Ndausi ne Jini Nakachwa. Kati nabawa akafumito. Kati mukubawa akafumito nze nevaawo neme kubeera waawo. Oleme kufuna akafumito kaale. Nevaawo ngende ku Amuza. Maddo manyindo yakala akafumito kaale. Ngende ku Amuza ngali aba mawuliro redda bali mu kumaliza interview. Kati nga noli namugamba nti waliwo agala wa Radio Simba agala interview. So ningendayo. Ngendayo ningamba Amuza nimugamba iziti okay tukole interview. Amuza n'agamba is fine. Kati ngenda okutandika okumubuuza nti tubuze ka bali ku Radio Simba program olokosa. Baunse abamuli emabega bali babiri bakanyama bi. Ne bamugamba oyogedde nnyo. Okitegedde nga bino tebiri ku kamera tebiri ku ki. Kati Amuza n'amugamba nedda manye engeri yo kikwasaganyamu. Mu mpola kati kanyama ye yakola teyakomaawo. Yasituka n'agamba nze mukundowooza yange kuba bwangulema we yakozesa okujja we twali tutudde. Zaaliwo yali amugaye nti eri waliwo agenda otomeza omuntu. Kati ne kanyama nandowooza n'agamba Rema kuba Rema twamuleka eri. Obuuza ebibuuzo bizibu kuba abasajja baawolokosa mmwe muli bangu nnyo. Nati kati nze ebyaddala amazima amatuufu nabadde Amuza muyinamu ennyonta olw'ensonga okuva ku mukolo saamufuna. Ebbanga lyonna lyebabaddeawo mbadde simufuna kati nga njagala mumukamule mujjemu ekyange kyendowooza kuba buli munamawulire alina testi yanjawulo. Okitegeera kati bali ebyabwe bye babuuza bali babuuza ku byaki nze nedde n'ebyabwe njagala okubuuza. Kati nabadde nkyabuuza Amuza bwenti ngendo olaba Rema atuuse ne Rema engeri gye yazzeemu teyazze na bukambwe. Okitegeera yazze nga azininga ataddewo embeera eraga
nti musanyufu okitegeera nze era oba otulya video nasese nga ndowooza nga wonakola nero interview ng'okola ku Palaso interview oba okola ku Palaso interview bwoti ng'okola ogenda olaba nga wizazze tolina kuteekawo oyinza ogamba nti ne wiza asiimye ajja abeere mu interview kubanga mukuva ku radio twali twogedde ne manager Kayemba ng'akimanyi alina okukola interview ya Radio Simba kati nze mu kujja bwe nti nabadde mmanyi Rema azze kola ki interview ya Radio Simba kati nenseka ngendo uli agamba we have to go kati nze nenseka nedowooza ali mu kusaaga kati wazadde ndowooza alina mu kusaaga kati bano abalala badde bakwata kamera de bakozesa interview yange abalala abamawulire kwe kumugamba tumalize ku interview n'agamba no let him be yakitegeera kati awe nategedde nengendo olaba ne face ye ekyuse notya satidde nemugamba kati nsa kavidi abantu bakalaba nawe nkulabamu netunulira omusajja nga njagala abeeko nekyazzaako bantu kati nze mukuzaako nayagadde mpolereze nti onayiza okuba alina omusango gwazizza kwe kumugamba abadde amaliriza yawulu nga wonawolereza omuntu talina musango gwakoza adde amaliriza yawulu okoso yekagende omukazi namugamba nedda muleke bambi mu mutima mulungi tuleka agende maze kale katusiibu kati golowooza Hamza teyagenze ku kibooko kale kakalamu abawulidde kwanze ebintu njagala nnyo bijja mu bantu ababaddewo naye nze wenkoza analysis ya video eno gyendaba mukyala Rema ndi ku saidi ya Rema naye wabadde mukambe olw'ensonga baawo waba alina kyayogera mu bantu kale ne wabeera nga tomwesiga bulungi nnyo ntegeeraye tomulabisa nnyo wamulabisiza nnyo omusajja wamulabisiza nnyo kati no waliwo akafaananyi akali ku social media nga kalimu Bobi Wine ne Babi ne Rema ne Hamza ekyewuunyisa Bobi Wine yali ayimiridde nga Babi atudde muka Rema yayimiridde Hamza atudde ne bateekako the two men are standing ke bataddeko ke katambula akalaga nti mu maka ga Rema ye musajja Hamza ye mukyala simanyi waliwo debate nene nnyo naye nze ndowooza Rema yabadde alina okujja okudefendinga Hamza kuba abamawulire tetuli bangu ng'ate ndowooza waliwo omanyi buli maka gabeeramu obuzikizazikiza bwoba toyagala buveeyo mu kitangaala Rema ayinza okuba yalowoozeza nti Hamza agenda okutomera bano abamawulire abaluddemu emyaka mingi amanyi we bakyusa statement amanyi we bayinza okubuuza ekibuuzo naawe ansi obeera nga ali mu kkooti n'otomera naye nga simanyi gwe kyolowooza osobola okuŋŋamba eyo ku final channel n'oŋŋamba comment section awo n'oŋŋamba gw'okirowoozaako kituwulidde sayidi ya Kakalaamu eyatwaliddwa emisinde ne bagamba olokoso twale eri sikaaki ne Rema omukolo tebakututa emisinde Kakalaamu abakoze interview abalala bakoze interview abamativi abalala bakoze interview bazikoze nga Rema ali ku stage era teyazitegedde azagenda zekangira ku TV ko bagala tekawo mberera ganti nombuba fefa abamu batugobye mbu abalabwe ne bakola nebo bazikoze already bayinza okuba bazikoze naye si bamaanyi omanyi wolokoso siba webeyogedde simba ebogola kati buli obulala obutono nebwogera tekijja kutuuka wala kyobola Rema yaleese emisinde gwakutwale nga kaguddeyo mukwano gwe Rema olina okuyitako ku Radio Simba n'olaba Kakalaamu n'omwetondera yakuyisiza bubi era bwe kiba kisoboka neetondere kubanga ebyaddala nero omuntu munamali omuma sitole wakiri omuma emmere naye yanyimye sitole kyannumye nnyo nasuze seebase nga ngamba kale singa yanyimyemu emmere naye napa sitole nengenda nayo esebo Rema jangu wetondere Kakalaamu Simba ogimanyi kwokulidde Kakalaamu atudde mu ofiisi ye alina entebe neyeetoloola lwakuba leero sikozeseza video mwandirabye Kakalaamu yeetoloola nange mulumbye wano ku Simba nga mbuuza omusajja akoze amawulire agaleese debate yonna kyabadde ki